This is from Pantilla in the day, Obudde buzze ku bunnaabwo mbanirizaako ku Fifi Jetha News era nga ngamba nti mukola ky'amaanyi nnyo ddala okubanga ate Bekabideko mujje bali gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero oyo gw'okubaka amaaso ye mukulu abadde amanyiddwa nga Patrick Besigye era ng'ono former Kabale LC5 chairman yagambibwa okuba nti yafudde obulwadde buno obwa COVID-19 obulwadde butandise okuba nga ate bwerisenkuli ate oyo ye Honorable Pius Mujuzi era nga naye yagambibwa okuba nti yafudde obulwadde buno obwa COVID-19 kinajjukira nti ono ye former MP wachotera atengera mu kaluka nakawedde yavuganya ku ntebe eya Kyaddondo East MP era nga yakwatira NRM bendera naye afudde. Ate omukulu amanyiddwa nga Samuel Bamuzibire ngono SSP Muite Senior Superintendent of Police yagambibwa okuba nti yafudde olunaku olw'eggulo mu Nsambya Hospital era nga yafudde obulwadde buno obwa COVID-19 wabula nga kigambibwa nti ono ye afande ow'okubiri okuba nga ate munange afa obulwadde buno. Abasinga obungi omukulu ono bamujjukira mu mwaka gwa 2016 mu biseera bya campaign eyaduumira okuba nga ate abantu babawagizi b'omukulu Dr. Kizza Besigye bagombebwamu obwala. Abafudde banji era nga bafudde COVID-19 omuwendo gwo gulinnya essaawa yonna. Yo mukyala amanyiddwa nga Lucky Mbabas atukolera ku Capital FM fena gwe tumanyi obulungi yes naye avudde olunaku oluwalero ng'abikamu nnyina oyo gwolengera awo mu nsonda era ng'agamba nti naye afudde obulwadde buno obwa COVID-19 naye ng'agenze mu maaso okubanga captioninga wansi awo n'ategeeza bannayuganda nti bino mu bigyemu ekibeerabeera si bya bufuzi obulwadde bwa ddala bwatuse dda butandise okubanga butta abantu era bw'atyo bwabategeezezza. Okuddako mu district eye Masaka eddwaliro ekkulu erya district eno yerigambibwa okuba nti ligenze mu maaso okubanga ate liggalawo wards eziwera ddala 6 olw'ensonga nti abalwadde ba COVID-19 bayitiridde oba beeyongedde obungi era nga ku wards ezo ezigaddwa kuliko ward ey'amaaso, ward eya sukaali, ward ey'amannyo n'ey'abaana abato. Embeera bw'etyo weeyimiridde mu Masaka district obulwadde butandise okubanga buzingako abantu. So nga ate ye MP wa district eno amanyiddwa nga Fred Mukasa yagambibwa okuba nti avuddeyo n'aduumira abakwasi b'amateeka n'abategeeza nti singa balaba omuntu yenna ng'agenda mu maaso okubanga ate amenya amateeka tebeebuuza ku muntu mulala yenna wabula bakube bukubi kifaalu egenda kubanga ate etandika okunyuka kigambibwa nti aduumidde bw'atyo. Okweyongera mu maaso n'amawulire gaffe bo aba Rwanda Airlines oba aba Rwanda abavuddeyo bwe batyo ne babeera nga nabo bafulumya ekiwandiiko ekiraga nti Uganda oba abantu bonna bagala okubuuka okuva ku Entebbe Airport okudda mu Rwanda tebagenda kubanga ate bakkirizibwa babataddeko stop era bwe batyo ne babeetondera olw'ekikolwa ekyo ne babategeeza nti ababadde babookinze flight bajja kubanga ate baba compensatinga singa embeera enaaba eteredde era bajja kubanga babaddamu. Wenjogeera yo Ministry of Foreign Affairs and Republic of Uganda nayo evuddeyo bwetyo negenda mu maaso okubanga ate etegeeza bannayuganda nti gwe wenna ali willing okubanga obuuka okuva mu nsi ez'enjawulo okugeza nga India, United States of America, United Kingdom, United Arab Emirates, Turkey, South Africa, Ethiopia, Kenya, South Sudan ne Tanzania ogenda kubanga ate okebezebwa obulwadde buno bwa COVID-19 ne wonojja nga bakugemye era nga bakugamba nti dola ez'okukujjako zijja kubeera $65 ate nga n'abaana nabo bajja bakebera singa osangibwa ng'oli mulwadde bajja kubanga ate munange bakusigaza ate nga n'omwana ebanamusanga ngwa omulwadde nga gwe oli mulamu naye ng'olina omwana naye ng'omwana oyo mulwadde ojja kubanga ate okakibwa okusigala n'omwana wo babeere nga ate babateeka ki mu kafo ak'ekusifu mu jjanjabibwe. Okuddako ku sayidi eno ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ali wamu n'omukulu amanyiddwa nga Louis David Lukongoya n'omukulu amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi bwe batyo olunaku olwaleero beesitudde bwantogo okubanga boolekera wali eri mu ddwaliro ly'abamagye oba ly'abajaasi ebbombo mu barracks babeere nga ate balaba ku mukulu amanyiddwa nga Moses Kibalama era ng'ono ye founder w'ekibiina kino ekya NUP. Embeera yagenze mu maaso okubanga ate emukuba wansi era nga wenjogera ali mu ddwaliro wabula nga boogedde ku mbeera gye basanze mu ddwaliro nga tewoomya tooke bagamba nti ono obujjanjabi tafuna era nga basaba abeere nga akyusibwa agibwewo atwalibwe mu ddwaliro erisingakaawo era bagenze mu maaso ne bannyonnyola nti bwe bayingiridde mu barracks tebasobodde kubanga ate babategeera bayingidde bulungi era nga batuuse bulungi naye bwe batuuse ku reception y'eddwaliro ne
bagenda maaso kubanga babategeera era nga oluvannyuma lw'obategeera nti okutintima okwabadde mu barracks kwabadde kw'amaanyi ddala era ne bagenda maaso kubanga babatandika okubakebera ekiwejjowejo babalemesezza ekyabatutte so nga ate bagamba nti abantu bwe basanzeeyo bo babadde bayingira kyere ate nga bafuluma kyere nga tebakebereddwa wabula ate bo olwabalabyeko ne babategeeza nga buli ayingira bwakeberebwa era ekiwejjowejo nga balemeseddwa so nga ate bayongeddeko ne bagamba nti naabo ababadde ku geeti ababalese ne bayitawo balabiddwako nga bakwatiddwa mu mbeera ey'obukambwe ddala nga babuuzibwa ebibuuzo lwaki babalese bayitewo so nno yo omukulu amanyiddwa nga David Louis Lubongo yayongeddeko n'agamba nti kaakati ekibuga Kampala n'ensi yonna kiwuuma buwuumi ambulance njereere era nga zino tezirina kirala kye zitwala wabula zitwala balwadde ba COVID-19 gattako n'abo abafudde obulwadde buno kwegamba nti buli wamu ambulance zikola ki zitokota butokosi iyo omukulu amanyiddwa nga Joero Ssenyonyi agenze maaso okubanga ate naye acaptioninga ng'agamba nti bw'otunuulira bajeti ya defense ne bajeti y'ebyobulamu munanga otyamu olw'ensonga nti bino ebyokwerinda byo babitaddeko amaanyi mangi nnyo badidde ssente bagula bimilitary tanks ate ne bagenda mu maaso okubanga babijjuza ku streets ez'enjawulo okulaga nti ebyokwerinda biri gulugulu naye ate n'otunuulira ebyobulamu nga tewali ambulance tewali mama kits tewali oxygen mu ddwaliro tewali gloves kwegamba ebikozesebwa mu ddwaliro teri so kyagamba nti agenda mu parliament kubanga ate ayogera ku nsonga eno naye katusabe ebeere ng'eteekebwa mu nkola ate nga kyayogerako kituufu abali mu kugema abantu oba bali mu kubakebera oweeka nga tebambadde gloves ne weebuuza ki ekigenda mu maaso wenjogera ambulance bagigyeko dda emikono ng'era eno bagitimbye bagitonyeetyo ne bataddeko number plate n'ekifaananyi ky'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Center muwamu ne Kagigula era ng'egenda kubanga ate etandika emirimu gyayo bangi bagenze mu maaso kubanga ate bayolebwa olunaku lw'eggulo nga wobalaba awo bannankyala bannankulu bayoleddwa bano bagenze maaso kubanga ate bamenya amateeka era nga wobalaba awo babadde basimbiddwa ku kooti bagende ate babitebye wabula nga ate kooti teyasobodde kubanga etuula olw'ensonga nti abasinga batuusiddwa leeti era nga bano babagambye babeere nga babazaayo mu kooti abantu bakyalina emputu abantu tebakyawulira tebaagala kutuula bwabwe naye gye kigenda okuggwera nga bali mulago bakayanira oxygen kubanga ate n'okubaayo naye taliyo aliyo mutono abasuubuzi kambanjulire di atika owa atika unisex trends anti ona kutusaka emigugu gyo okuva mu ggwanga erya Take okutuuka mu ggwanga erya Uganda oli musuubuzi wa ngoye z'abaana z'abakyala z'abaami omuli empale engatto enkofiira amasuuti ebiteteeyi ensawo saati ne t-shirts wamu ne sharia abikutusako ku bbeeyi ensamusamu ate mu bwangu ddala muweereze ka message ku WhatsApp oba mukubire ku namba ye y'essimu +050 770M2602 yeledi atika owa atika unisex trends okukwanguyiza ku nsonga zo. Embeera yo yayongedde okutabuka ewaka ne mu kibira era nga wenjogeera Bankuba Kyeyo nabo bakaabagaabwe ge bakomba olw'ebisale ebyekanamye ku nsimbi ezaabwe ze beekolera mu ntuyo zaabwe babasala omusolo mungi ddala ate nga munange tebeebuuza kye zikola kye kiriwa gavumenti ebasala ssente nnyingi naye nga ne kye zikola mu nsi yaabwe tebakitegeera kankulekera akatambi kano munange mbeere nga nkusibula mu ddakiika ena takumira mpeera ku nkumire weewulire ku bigambo bya musajja mukulu ono kubanga birimu omulamwa. Banange nina ennaku ku mutima naye simanyi nti waliwo asobola okuntegeera muliriza emboozi eno wali obaddeko mu bulamu n'omuntu akudisappointinga nosalawo n'omuviira n'okwatikuwa n'otambula n'omuleka n'ogenda ewala lufuna emirembe n'omwesonyiwa omuntu y'omu najja n'akulumbayo n'addamu n'akukolako obutali bwenkanya omwesonyiwa n'akulemya ekyalo ekikyo n'ogenda ewala gy'otayagala nakwagala naye n'osalawo ogenda ofuna emirembe naye naye n'akulumbayo banange omuntu bw'ati abeera mubi lwaki mbagamba ekigambo kino kedde ku makyo lwaleero nga ngenda mu banka kusindika ssente mumanyi n'obusente bwaffe bwe tukola bwe tufuna mu mbeera gye tutobamu yonna omanyi okugenda wensoose ku banka nga ngenda sindika $2,000,000 Uganda $2,000,000 nga bansalako $25,000 kaza mubuuziza ssente mmeka deduction ziri ssente mmeka ezivaako bakinyonyodde ne mugamba council
nenkwata kawuba ningenda ku banka endala wemanyi bataseera ku exchange bwentuuseewo nensinkana embeera yeeno bwe tufunga sina kyakusalawo teri kiruma muntu okutwala ssente zo zino zitubonyabonya nga mutulaba mu musana mu ddungu wakati mu mbeera zonna kyayinza tuyitamu n'amala otwala ssente bwe zityo nga gyazitwala tomanyiyo teyakuyambako ng'ojja wano yakulemesa ewaka n'ovaayo n'osalawo ojje weeyiye obeewo omuntu naaba ng'atwala omusolo ogwo gwonna gwonna awamu nakyo ng'amazima ddala talina kyakuyambyeko teri kintu kirumanga ekyo naye omuntu atwala ssente ze z'obwereere mu butuufu anyiiza kyenjagala okumanya gavumenti ye Uganda etwagaza ki kino kiriko ffe abali ekkata mwabale Saudiya, Abu Dhabi, Dubai newalala emmere yammwe endala oba kifaanagana bane gavumenti etwagaza ki koza omusolo gwetujjako si yetuleeta terina kyetuyamba yalibadde tujjako omusolo omusaamusaamu naye omuntu kakadde akalamba noba nga osobola omuggyako emitwalo egiwera 20 kati olwo kikyegezaako okukola ne ssente zetufuna eno naye tulumbye erabe nga tetulina kyetufunamu mazima ddala gavumenti ya Uganda enakuwaza naye abasajja abali mu gavumenti bandyekubye mu mitima mpulira